Mwami oyo nsiko okuvaayo n'awasa abakazi 7 mu wiiki emu. Nze ku saidi yange si mawulire. Olwaki ku mulembe guno eno abakazi bangi. Nze kye namwagaddeko nti musajja omumalirivu ate omusajja alina n'obuvunaanyizibwa nti buli mukazi yasobodde omuwasa n'atwala ebyo ebituufu naawe abazadde kuba waliwo ne beyawasiza abooluganda mu nnyumba embasabye amahale ga mitwalo beeneena n'asalawo n'abawa amahale ga mitwalo 20 tebayinza kuba nga bali awo bokka era ateeka okuba nga alina akantu ke yalunga mu bbo era ojja kukanga n'abamubooleza bannaabwe empale tasobola kubeererawo bokka bwe batya tebasobola. Oyo mwami nsiko ekyo nkyogera nga ntunudde ne mu kamera esebo abakazi abo ateeka okuba nga alina enkola gy'akozesa ey'abajjajjaffe kibayita obumu. Kati nawe omwami ateeka okuba nga abakyala abo yakikola naye ate si kibi aloga abantu be talina gwe yasiranya. Bagamba enkoko yeegirira kyeneemalawo. Musajja mukulu oyo oba mukazi omu yali nga tamumala bulungi tamumala n'asalawo afuna owokubiri n'alabanga n'owokubiri nedda n'alabanga n'owokusatu nedda n'alabanga n'owokuna nedda owokutaano nedda ow'omukaaga nedda bwe yatuuka kuba omusanvu naga kati kimala naye basobola okubeera batebenkevu mu nnyumba ezo. Anti kye yakola abasajja abo abakulu bagezi yamanya ebyokusala ebiyungu biyinza okubeera ebizibu naye ate akabi akava mu ebyo nti olugendero gy'olutandikidde ow'okummande oba oli kuwaalwakuna wano ate ow'okummande asobola okufuna omuntu n'amuleeta. Ebintu ebyo ngenda bitunuulira mu ngeri ez'enjawulo. Ngenda bitunuulira spiritually kusinziira nga mu ddiini yaffe embeera y'eddiini ate mbitunuuliremu scientifically mu mbeera ng'eyo. Ngenda tandika with spiritual. Nze mu ddiini gye ndimu oba mu bukkiriza bwe ndimu obw'ekirokole ekintu ekyo tekikkirizibwa. Omuntu olina okuba n'omukyalo omu. Yese tuganye tujja kuddayo tugambe kati nga Samusoni kuba Samusoni kyensuubira okuba nga ye musajja akyasinza okuwasa abakazi abangi. Bukyanga ensi nekola ki? Ebaawo. Yalina 10 plus. Si 10 yalina concubine 3,000. Ojja kwekanga nga mu bakazi bano booleese 7 mulimu alina omukisa gwa ssente mulimu alina ekisirani ekibuuza ssente. Tugambe ono ow'emikisa gya ssente ye emikisa giba ayita ssente kati ate ono w'ebisiraani ye agoba ssente okitegeera. Kati gwe musajja wattu ne weekanga ng'oli awo tokola ki? Tobitegedde. Obwavu bwe bungi ojja kwekanga kyogamba abakyala abo bafumbiddwa omusajja oyo kumwagala. Kankoddiremu ensonga eno abakazi abo n'omwami oyo abakazi baagala baawaabwe nga laavu si ssente abagyewe bya ssente ddala musajja bamwagala ate ng'oggyeko n'ebyenfuna tugambe omusajja yabalunga kuba omusajja nsiko oyo ne background ze ateeka okuba nga byenawulidde musajja wansiko ye musajja wanono nnyo kitegeeza naawe okiraba nti si kituufu oba si kirungi naye kuba kusalawo kwa mwana. Ennaku zino bw'omulemerako ennyo ate omwana asobola kuba tulabyeko ku mukolo omwana gwe bayagala wano okufumbiza n'abulya mu paaka awo ne ku mukolo teyatuuka ne bamunoonya ng'ewaka buli kimu bakitegese buli kimu omuwala n'abula. Obwo buba bwenzi naye ate bwodda mbali awoza mbu yasajjalaase no yalaza amaanyi andine Bashi muzika akusaidie eno era nga ye Saalongo era ensonga ezo abazitoje musajja mufumba era n'abakyala asuka momu so mbera aginyonyodde bulungi okusinzira ku kati kitegeeza tufunye almost from the horse's mouth engabo yinzo kubanga ogobera ate akusaidie eno blood and testimony zigi musajja muyimbi ate nga musajja naye munnamawulire Wonderboy Hajji gwe mukutu kwetuli yonna gy'osinzira okubanga otulaba Hands Pro Live agemanya gange njagala okujjukiza subscribinga atanaba ate bw'oba amaladde okusubscribinga kindly abeera nga otufollowinga here and there kati njagala kujjukiza video eno gimpere like nga bw'eri enkola yaffe wano ku Wonderboy ate tutambulire addala wamu with me andi n'abasajja basooke beeyanjule nja kutandikira ku mukono kale kantandikire ku right soko obuze kuba tulaba
batulaba mwenna bali ku channel ababuzaako yenze Tesmon Ziggy ndi gospel artist ate ng'era ndi munnamawulire mu kiti ekirala. Mukwano gwange tuludde nga tukwatagana naye tubadde tuludde okwebuuzaako. Obulamu bulungi? Obulamu tebubadde bubi kubanga ye ndongo. Mbeerayo olumu nga nkulaba otaddeyo awo ng'abantu obaweereza mu mbeera ez'enjawulo ku radio gy'osinzira gy'owangaalira. Weebale kuweereza ggwanga. Amiina. Kale ku sayidi eno asitira era ndi ne abuladi wange naye atuguzeeko tulabe kiri kyekirako. Nsiimye nnyo kubanga nkyaziddwa ku mukutu guno eno era ne nebaza bonna abatulaba. Amannya n'eddoboozi bampita Bashi Muzika. Bashi Muzika abasinga obungi muwulira Bashi Muzika naye nga yongera ku ddoboozi. Bashi Muzika abasinga obungi bantegeredde ku VJ Junior naye nga Bashi Muzika ndi promoter ate nga ndi producer at the same time ng'ate ndi fashionist oba ndi CEO owa Basha Fashions. Taira atuwe saati zaffe tujja zimusabira ne mu kamera. Esaati zo tugenda zikolako wiiki ejja bw'otazitwale tujja kudda bwe kiri. Akantu naye saakategeera. Byonna tujja kubikolako. Bashi ekirungi bw'otatuwa sadde tujja kudda. Teekako wanda boy gwe ngamba bugambi nti nteekeraako logo saati 3 2. Ekirungi byonna bigambiddwa CEO owa company Basha Fashions. Kale ensonga nyingi nnyo aze tugenda okuba nga tuttaanyaako olunaku olwaleero naye nga njagala okwebaza gwe yasalawo okuba nga tutambula ffenna mu mbeera ey'enjawulo. Kakati njagala kujjukiza Shadi Properties and Consultants batunzi battaka basangibwa wali Kawanda. Omukulu agamba nti akuva kakadde kamu osobola okuba nga ofuna poloti osobola okuba nga embeera owona opangisa bwe kityo na bwe kityo anjala okutegeeza nti kindly enamba eri awo ku screen mukubireko ate obulamu bube nga bukyuka. Ayina ennyumba otunda oba ogula olina poloti ogitunda oba ogula. So ensonga bwe zityo azikwasaganyiza ddala awo wennyini nenkujjukiza ne Hajji Miti omusomi w'edduwa era nga naye agamba nti embeera hands kanjiteekewo abantu be ngo batuusaako ebyenjawulo. So naye tutambula naye gwe nayina ebitatambula bulungi mu bulamu bwo omukulu oyo naye kwali ebintu asobola okuba nga abikola in one or the other. Ensonga nyingi nnyo azinyala tutanyeeko olunaku olwaleero naye nga abasajja bo bawulidde bakugu era nga njala tutandike n'ensonga y'omusajja akutte akati avaayo awasa abakyala 7. Testimony Ziggy. Omusajja ataddewo embeera ng'otandikidde gye ndi ssebo. Tutandikirewo. Tutandikire wa Bashi. Twatandikidde wa Bashi kubanga Bashi katusooke tuwulirize. Asobola okikola. Kale Bashi agenge gy'osobola okikola. Nze ensonga eyo kye njogerako ensonga y'omwami oyo musajja mukulu nawulidde bamuyita ziti nsiko. Kabaka. So yakoze Bwakabaka bulambo oyo. Naye kyenyinza okugamba ekintu ekyo tekibaddeewo leero okuviira ddala ku mirembe gy'abajjajjaffe. Bajjajjaffe nze jjajja wange yaŋŋamba omukyala bajjajja omusajja yabawasanga abakazi abasukkanga ne mu 10 naye nga bonna bali mu nnyumba emu naye nga toliwulirayo nti ono alwana toliwulirayo nti ono akola ki ate mukyala mukulu afuba okulaba nga baneena abakumaakuma okuba nga tebakola ki tebakola ki okyulya kati omwami oyo nsiko okuvaayo n'awasa abakazi 7 mu wiiki emu. Nze ku sayidi yange si mawulire olwaki ku mulembe guno eno abakazi bangi mu kubeera nga abakazi bangi bannasayansi bakinoonyerezaako ne bagamba nti ensi weetuuse average y'abakazi bangi nnyo ekitone nnyo abakazi okkendeerako buli musajja alina okuba n'abakazi 50 abakazi abo gaba bangi abakazi 50 okkendeeza ku ki
kubungi bw'abakazi actually tunudde essaawa zino gwe tunulira mu society mwobera banaki abasinga ozaalibwa bakazi abalenzi batono sometimes waliwo n'eddwaliro liri somewhere bw'ozaala omwana omulenzi bakuwa n'ekirabo bakuwa ekirabo kuba abaana abalenzi kati baafuuka babbula so omwami oyo okuvaayo n'awasa abakazi 7 ze kye namwagaddeko nti musajja omumalirivu ate omusajja alina n'obuvunaanyizibwa nti buli mukazi yasobodde omuwasa n'atwala ebyo ebituufu naawe abazadde kuba waliwo ne beyawasiza abooluganda mu nnyumba embaasabye amahale ga mitwalo oba eneena n'asalawo n'abawa amahale ga mitwalo 20 ekiwulira kati omwami okitegeeza waliwo yangambye mbuwadde bukadde buna omukulu nga tagenda busobola mbu bunabuna nagambawo ekyabiri nedda esebo nze ndi musajja muisiraamu eddiini yaffe terimba ate mu kubanga terimba omuntu amahale gasaba gegamuweebwa ne bwasaba akawumbi ate eddiini etulagira nti olina okusaba amahale okusinziira ku nfuna yaani yabbaawo tojja kusaba musajja mahale ga miliyoni 10 nga naye enfuna ye eri bwetyo n'eddiini y'obuyisiraamu eragira abakyala 4 anti eddiini kati ye bakyali 7 abakyali ku ddiini eddiini y'obuyisiraamu kantangaza ekintu kinene abantu bakitegeere eddiini y'obuyisiraamu teragira bakyala 4 wabula kyateekebwawo nti okuwasa abakyala 4 bw'olaba owakabina muleeta omuteeke ewaka bw'olaba ow'ebbeere muleeta omuteeke ewaka bw'olaba ow'amaaso amalungi muleeta omuteeke ewaka bw'olaba ow'effeesi ennungi muteeke ewaka kati abo bonna kategore y'abantu nga 4 n'obasse ewaka nomanya nti owakabina muyina ewaka ow'eriiso muyina ewaka ow'ebbeere muyina ewaka eyakula obulungi figa muyina ewaka ekyo bwe kyali naye bakugamba bw'oba okyalina obusobozi okyasobola okwongerako abakazi lwaki nti omuntu yenna ng'alina obusobozi eddiini tekuwa kkomo ku kuwasa bakazi mu ddiini yaffe ey'obuyisiraamu okiwulira ekyateekesaawo abakazi 4 nti oyo asukkulumye ku nfuna ye asobola abakazi 4 naye ate bw'osussaawo kuba tulina bannabbi abalina abakazi abasukka ne mu 4 okiwulira mu Kurano mwe bali baboogerako nga bakazi 4 waliwo ne yalina abakazi 10 n'okusukkawo tewamuwulirako kati obusobozi bwo naye omusajja oyo kye namwagaddeko obusobozi abulina buli omu mmotoka ye abakoledde buli kimu wabula nze kyenyinza n'abakazi bennyini beemanyi ate abakazi beemanyi nze kyenasooka okwewuunya abooluganda be yatwala tetwali tumanyi nti ate wayinza obbaawo embe naye abaana bali batusomesa bagamba ffe bba waffe tumwagala tetuliiko mbeera yonna yasooka olona yaddayo n'anyumiza munne nti owaayi omwana oli omupiira akyanga nga Messi kyenyinza okugamba kiri bwe kiti yesebo bagamba enkoko yegerera kyeneemalawo omusajja mukulu oyo oba mukazi omu yali nga tawulya tamumala bulungi tamumala n'asalawo afuna owokubiri n'alabanga n'owokubiri nedda n'alabanga n'owokusatu nedda n'alabanga n'owokuna nedda owokutaano nedda ow'omukaaga nedda bwe yatuuka ku w'omusanvu naga kati naye basobola okubeera batebenkevu mu nnyumba ezo anti kye yakola abasajja abo abakulu bagezi yamanya ebyokusala ebiyungu biyinza okubeera ebizibu kampasa abakazi amanya Mande ndi wagundi olwokubiri ndi wagundi olwokusatu ndi wagundi olwokuna ndi wagundi olwokutaano olwomukaaga Sande kati teri ayinza kutoma okiwulira naye ate akabi akava mu ebyo nti olugendero gy'olutandikidde ow'oku Mande oba oli kuwa Lwakuna wano ate okumanda asobola okufuna omuntu n'amuleeta gwe gy'oli eno kyatambuza asobola okukola ki okufunayo omuntu omulala mu budde obwo gwe bw'otali kuba okumanda owalindira ezo ennaku zonna 7 naye kitonde nakyo kikola ki ekyetaaga embeera yonna naye nga enkoko yeegerera kyeneemalawo omukulu ajjako anaamalako nakifuma yawuumye era ajja kubasobola nakifuma yawuumye kituufu yawuumye omusajja yakoze eggulire naye
abakazi ajja basobola nze nkikakasa ajja basobola kuba wengambira nti ajja basobola teri gye yakyadde natatwala bintu wayatutte ebintu mu bungi bwabyo wano obudde buneeno tukola emikolo ne mukola ne meeting ne musonda akuwayo akasawo ka sukaali ate ow'omunnyo okuba enduulu omukolo gwandibadde omukolo ne mutandika okutuula meeting omukolo gwa mwaka gujja omusajja asobodde okulaga amaanyi mande n'akola olwokubiri n'akola olwokusatu n'akola olwokuna n'akola olwokutaano n'akola olwomukaaga n'akola olwesande n'akola ate ng'awaayo ebintu obungi bwabyo musajja alina ssente simuyinaako buzibu era mwami ensiko yonna yonna gy'oli nze I salute you obujja abo abasajja abaganda obalaba baabanga bagezi kati oyo omusajja okubeera n'abakazi abo 7 tebayinza kuba nga bali awo bokka era ateeka okuba nga alina akantu ke yalunga mu bbo era ojja kukanga n'abamubooleza bannaabwe empale ate nga bwe kiri bajja zibooleza tasobola kubeererawo bwekka bwe batya tebasobola oyo mwami nsiko ekyo nkyogera nga ntunudde ne mu kamera eyesebo abakazi abo ateeka okuba nga alina enkola gy'akozesa ey'abajjajjaffe kibayita obumu waliwo abasajja abaganda balina eddagala lye baawanga abaana ne babanga bebbali baali bateranga mu mmere ne basobola ogirya bonna ne babanga bakwatagana famire ne babeera nti oli wa mukazi gundi ono wa mukazi ne babeera nga ekika kikwatagana nga tebayawukana kati nawe omwami ateeka okuba nga abakyala abo yakikola naye ate si kibi yaloga abantu be talina gwe yasiranyambala omusajja oli musajja wa Katonda gospel artist sajja ataddewo amaanyi mukyala musanvu kati nze ebintu ebyo ngenda bitunuulira mu ngeri ez'enjawulo ngenda bitunuulira spiritually kusinziiranga mu ddiini yaffe mbeera y'eddiini ate mbitunuuliremu scientifically mu mbeera ng'eyo ngenda tandika with spiritually omanyi ffe ngaffe nze mu ddiini gye ndimu oba mu bukkiriza bwe ndimu obw'ekirokole ekintu ekyo tekikkirizibwa talina kuba na mukyalo omu omuntu olina okuba n'omukyalo omu yese tuganye tujja kuddayo tugambe kati nga samusoni kuba samusoni kyensuubira okuba nga ye musajja akyasinza okuwasa abakazi abangi bukyanga ensi nekola ki ebaawo yalina 10 plus si 10 yalina concubine 3,000 naye abasajja babanga n'abakazi tebalya banywa ne wawagala emyaka 10 ayinza obutabatabaala nti obu ne wawamuwako wakola concubine just bano abebbali okitegedde naye kaakati ffe mu kukkiriza okwaffe eddiini etukkiriza omukyalo omu ate nga oba otunuulidde kuba ffe tukkiriza nti buli abantu bano buli omu aba speech ze ziba zikola ki zaawukana okitegeera buli omu aba n'ebisiraani eyiza omukisa ojja kwekanga nga mu bakazi bano booleese 7 mulimu alina omukisa gwa ssente mulimu alina ekisiraani ekibuuza ssente okitegeera kati awo amaka oba ogaleeseemu obuzibu bade balende katono wabeera nakisiraani ono ng'alina ebisima anti kakati bibalansinga wabeerawo fight awo kati jjukira nti tugambe ono ow'emikisa gya ssente ye emikisa giba ayita ssente kati ate ono ow'ebisiraani ye agoba ssente okitegeera kati gwe musajja wattu ne weekanga ng'oli awo tokola ki tobitegedde naye nga kivudde ku bakyala bano bewakola ki bewaleeta kati ate bwe tuddako mu scientifically abasajja bali abedda bawazanga bakazi baabwe ne babeera nabo tewali birwadde okitegeera naye obudde buno waliwo ebirwadde ebiyitirivu ate ng'ojja kwekanga ku mulembe guno abasajja abo abamu abagagga n'abakyala abagagga ebintu by'okwekebeza tebabyagala nnyo kituufu bo bakulembeza ssente zaabwe bw'omugamba ku kyokwekebeza takola ki tayagala ate kati ne weekanga nti omulembe gwaffe guno obwavu bwe bungi ojja kwekanga kyogamba abakyala abo bafumbiddwa omusajja oyo kumwagala kibuuzo no kiri awo abakazi abo ddala bafumbiddwa omusajja oyo bali mulaavu nkuddiremu ensonga eno abakazi abo n'omwami oyo abakazi baagala baawaabwe nga bwokiwulaavu si ssente abajewebya ssente ddala singa omusajja oyo yabadde mwavulunkupe n'agenda n'awasa abakazi abo bandikkiriza ani kati olaba
ekikyasinze kati omusajja ennaku zineno balina ekigambo kye bayita waaka ojekwekanga ng'ayina waaka kati nga waaka wali eri bwekituuka wali eri waaka ky'omusajja oyo gwalina bashi muzika gwe gw'otalina andi kati olaba we biva nze bashi muzika nze nganze omuntu nsobola okuba ne waaka naye ate olwa stress zennina tayiranga wakanye wayaga nolina waawo siranga wakanye n'ebintu ebimu byendowooza ebingi wekanga waaka gwe nnina kwa 100% nyinza okusigazaako 30% olw'ebirowoozo nekale abasajja bansiko ekisooka n'abakazi be bawasa olya bali eyowa mu byalo tulya mu byalo kati eyo mukono abakazi gye bali ate ensiko musajja alina erinnya obuwiki nga tutunulidde nnyo bya ssente musajja alina ne ku ttaka kigera ebintu ebikalu kati eriyo ekintu ekisika omukazi bwe bugagga ono bwagamba nti siraavu nti bali tebamufumbiddwa laavu naye tebamwagala baagala byalina sokolinneko nze kyemmanyi omukazi waba takufumbiddwa byalaavu nga sitalina mukwano for sure okiwulira amazima amatuufu tasobola kujja mu ddya nga mulimu abakazi abo bonna akazaali akireka tasobola muli abakazi 7 nga naawe ojja weegattako byanfuna kibyogenda ofuna kitegeeza omusajja bamwagala ate ng'oggyeko n'ebyenfuna tugambe omusajja yabalunga kuba omusajja nsiko oyo ne background ze ateeka okuba nga byenawulidde musajja wansiko musajja wanono nnyo tujja gamba nti yababuzaabuza lwaki tabasobola kuba nga bamwagala testimony bannange kkiriza gaana munsi kuno teri atalina bbuba olaba omuwala ne bw'oba oyogeddeko naye bwogezi nga tonnamwatulira kigambo n'olaba kyaliwo ng'amwesembereza obuba wajjawo embeera nogamba naye sitole ki naye tosobola kuŋŋamba nti omusajja gw'osula naye mu buliri n'omanya nti asuze wannanki ate bw'anaava ewannanki akubeera awundi 7 mbwera onoosigala oli mulaavu kale ekintu ekyo kiri bwe ati kati waliwo obusobozi waliwo okuba ng'alina obusobozi ng'ono wagula n'ennyama naye wa namba 2 ajagulayo ennyama ati bye bintu byenkugambye ajja kutuulawo just olw'ennyama gye bamugulira naye nga tali ku laavu nga yajja bubbi yajja nonya byanfuna oba kino ekyobungi ekyokuba nti abakazi bano bangi okuba nga batusinga y'ensonga lwaki nti omukazi ajja kukkiriza abeere namba 4 olw'ensonga abasajja ki batini ate mwaba batini abagala okubeera serious kati wano nze kati mwe simanyi nnyo naye kati oli nange twemanyi tuyinza okuba mu bantu abatali serious nansonga zakwasa naffe bwetuli naye nga jukira kati bujjukira ffe wetutemako kati abali serious batini oba okategedde kati kisoboka so ogamba kwaye kangume nga ni namba 5 n'ekirala ekiriwo ku mudiba omuyitirivu ennyo oguli ku bakazi ennaku zino sijja kukirumamu kankubewo ku mudiba omungi ennyo oguli ku bakazi badibye ennyo bangi bannakyeyombekedde osanga omwana myaka 18 yepangisiza omuzigo mwana muwala n'osanga abakazi 3 bali mu muzigo gumu kati omudibo mungi kakitegeeza oli bw'afuna chance ng'eyo omusajja ajja mwagala ebyalaavu yafuna obufumbo kuba buli ssanyu lya muzadde yenna ekisanyusa omwana we ayagala kulaba mwana we ng'ali ng'omwana we afumbiddwa omusajja awasizza abaana 7 essanyu ly'omuzadde anti omusajja awasizza abaana 7 omuzadde ebyo byali byadda ebyabazadde otegerera abaana nti omusajja oyo nedda naye omwana bw'aba yagadde omusajja agenza akimanyi nti waliyo ki abakazi n'alumba kitegeeza abamaliridde kyonna kyonna ekijja alaasi oli taata oli muzadde bukedde ku makya muwala waakuleetedde omusajja alina abakazi 7 owulira otya oli taata oli muzadde bukedde ku makya muwala waakuleetedde omusajja alina abakazi 7 owulira otya yogera mu perspective y'obuzadde kituufu nze lumu ankweko short story lumu nayinako omuwala nga mwagala omuwala oyo ewaabwe tebaali basiraamu mukubanga si basiraamu maama we n'akuba essimu n'ambuuza ye gwani nti nze Bashiri yambuuza ekigambo kino wammanga naŋŋamba kati muwala wange agenda kubeera namba mmeka tulira
mu kigambo ekyo muwala wange agenda kubeera namba mmeka akimanyi abasiraamu kati ng'akimanyi nti abasiraamu bo babeera n'abakazi baki bangi okiwulira kati bwe mba muzadde nga kituufu muwala wange abadde azze ng'aleese omusajja naye omusajja gw'aleese ekyamazima tumumanyi nti alina abakazi ng'abaabo ate bonna bawase nsooka kumutuuza ne mubuuza ne mugana ne muwala kati goba olaba onoosobola okubbiisanya n'abakazi abo mu ddya gy'olaga bw'alemerako n'aŋŋamba taata kuba ebyo mubaamu okuyomba mubaamu n'omwana okumugobewa kati oyinza kundeetera muntu ng'oyo bwetutera abaana abato tebaliyo emyaka gye biki era otuuka n'ova ku mwana n'ogamba kankole ki kamuleke kuba ebintu bya laavu gwe ne bw'onoonyigiriza omuwala omuteka ku musajja omugagga alina nga ye tamwagala asobola kugendayo kati abawala abo bwana bakatemba nga bagendayo for just money tujja kubiraba ntwalabako n'omuyimbi omu eyali wakadongo kamu eyagenda ku kunoonya n'afuna abakazi yali Vincent Segawa wali kwalifamu n'afuna abakazi bajja bangi nnyo naye ne kujjako omu ng'alaga amwagala ne final era twagenda okulaba nga byalimu zigizaga okimanyi yali stanti mu kusooka naye nga nze kale ku saidi yange omwana mubuulira ne mugamba omuntu gy'olaga ebyaddala ayina ate gwagenda gwe muto bali bakazi bakulu lowooza ku nsonga ez'okubanga ojja kulogebwa ojja kuyisibwa bubi bajja kukuvuma bajja n'okutta kati bwe nkunnyonnyola ebintu ebyo nga ndaba gw'olemeddeko oyagala kintu kimu nti njagala musajja oyo mwagala era njogera ekigambo eki genda n'omusajja ni bwe mbanga ku mutima saamusiima ne ku mukolo sisobola kutuulawo nekitegeeza abazadde bali bonna gye bayise nga batwala abaana ekibuzo kiri nti osobola okukkiriza kati ekyezaye bw'ajja n'agamba nti yes ogamba ng'ogamba okkiriza genda nze nsigala ku mutima sikkiriza naye ye nga ye bw'aba kitegeeza nawe okiraba nti si kituufu oba si kirungi naye kuba kusalawo kwa mwana ennaku zino bw'omulemerako ennyo ate omwana asobola kuba tulabyeko ku mukolo omwana gwe bayagala wano okufumbiza n'abulira mu paaka awo ne ku mukolo teyatuuka ne bamunoonya ng'ewaka buli kimu bakitegese buli kimu omuwala n'abula naye ng'alina akasajja ke yali ayagala wa akaali kasiga cutekisi okiwulira n'agamba nze musajja yono gwe njagala gwe mumuteekako sikola kisimwagala era roughly n'omwogezi wa poliisi awo nanga yavaayo n'anyonyola ku nsonga abazadde mulekerawo okukola ki okukaka abaana abantu be batayagala olw'essente omwana waba asimye omusajja oba mukadde oba afaanana atya muleke ate no by the way olaba abantu abo abamu ab'omu byalo ojja kwekanga nga abakazi bano be bawasizza nga bazadde be babasindikiriza omusajja yamugamba egenda omusajja ali bulungi genda kuba bwe tudda mu nsonga eyo mukono tumubalanga ali ku Jinja Road ebyo byebitundu ebikyasinza okuvaamu abaana abafumbirwa nga bato ate nga bakakibwa famire zaabwe olwa ssente kati mwami nsiko musajja alinawo ke yeekoledde okiwulira ate era n'omukwano gunene okulaba omuntu nga bakakasa omuntu wano mu kusanyuka omutasobola kusanyuka ng'era omuntu era olaba omugole nti kikakemukko naye omuntu ng'ayagala omusajja be bakyala balinga baba baguze buguzi babadde basanyufu ne muloka nga bwe zasimbye oluseregende nga buli muntu musanyufu sijja kikiriza nti abakyala bali mu laavu abakyala balina bye beenoonyeza mbadde wali nkyabagamba nga omanyi nze njagala nkulaga akabi akali mu bintu bino era gwe naawe atulaba otegeere obyekolere nga gwakoze eki gwasaze kuba mbadde nkyakugamba scientifically nti obulwadde bukola ki bujja kubaamu oba busobola okubaamu sure you yes yadde ogambye omukulu ono ali steady nnyo mu mupiira naye wiiki namba ononkakasa otya nti mubakyala bo bano omusanvu booleese tewaabeeko asolooba wabbali wali akuleetera ebirwadde ate obisiige bali abalala ate waliwo ne possibility okubanga nti bayinza obba musanvu nti alina okubeera eno neeri n'agenda ewooli ng'ate taliye talikiriye obanga mulwadde mutwalwala essaawa enkuba etonnya ennaku zino mutwalwala statement gye nawulidde ku bawala bano ababiri be bajje mu famire emu bagambye omukyalo omukulu ate munnange tabalinaako buzibu abaluŋŋamya n'obbabuulirira sikutalina kyakkola omusajja yasalawo ddala ate omukyala nedda kye nawulidde ti ate mukyala mukulu
baatula n'omwami namugamba nti munnange leeta baganda talina kyakola abo bakyala bedda bo we batyo abo bakaddulubaali bakugamba bali abasajja bedda okumanya baali bajozinga n'okumanyira bamanyi yaleetanga omukazi n'amuleeta ewaka n'alagira mukazi we nti muve twalire n'abaalira obuliri n'abawa ekyeggulo omukazi n'ava mu kisenge kiri najja n'aswa mu kisenge ekirala kati oyo simanyi mwami nsiko alabika alimu akamanyira akakaki akabasajja bedda naye nze mukulaba okwangu nze nga nze bwendaba mwami nsiko nze bampita bashi muzika yesebo naye nkikakasa esebo nga nkikakasiza ddala wateeka obbaawo akantu ffe tugiyita kemiko wateeka obbaawo ka kemiko awo akakoleddwa abantu abo kubanga bakwatagana kituufu obujja gye buli ate naddala ku booluganda kisukka nga baakulirana mu kyalo kisukka wayinza ogamba nti olina ekirungo kye wakozesa baayo kitegeeza abasajja abalala banaffe gye tuli tuba n'abakazi naye ono n'akulumya omutono olinayo bameka bashi recent obudde buno eno naye nalongo wange ayina tulina abalongo oli saalongo bashi muzika abalongo baana balenzi sofa kati bagenda kuweza emyaka esatu naye era ninayo era omuntu naye era olina haki bbiri naye era omuntu emyaka gyendiko sijja kubala nti nina haki bbiri ekyo sijja kukirimba mu kamera ng'ate abali eyo bo basobola okukola ki okugamba nti kuweerako obujulizi oyo alimba naye ng'abakazi babaayo naye nga tosobola kumulaga munne kuba okimanyi ekiyinza omuliro naye mwami nsiko nze bw'oba olina akantu ako nze wange nkaaniriza naye nze obubaka bwenja okugamba mwami nsiko ekintu kyewakoze si kituufu ffe yatulaze amaanyi nedda ago si maanyi tetugamba nsiko mwami nsiko atuwaddeko oli musajja mbasajja gwe kyolina omumanya oli musajja muwulirize mugamba musajja mbasajja nga tatutte mwannyoko tatutte muganda wo tatutte mwana wo gwozaala naye njagala kummwe abagamba nti musajja mu basajja nga yatutte muwala wo oba yatutte mwannyoko nsiko yatulaze amaanyi mwami nsiko maximum respect era kati musajja mbasajja abantu beeyo emukono kayunga jinja gwe yotabaala mayuge yonna naye bano abaana ba wano mu Buganda tabonjerere lwaki buzibu bwerere nga tumaliriza ekintu ekyo si kituufu ekintu ekyo si kirungi kubanga kati jjukira nti abakyala bano mu famire mwabaleese wagenda kubaawo entalo ez'enjawulo tugeze buli omu azadde mbulira abaana abo tugambe muzeeyi nsika akedde avudde mu bulamu bw'ensi eno awo nawo ekyo nakyo weekiri firimu ekola ki ebezze firimu ebezze ne bw'aba yakola ebintu mutwalo nze nkubuulira wano e Uganda ne bw'aba yakola ebintu mutwalo oba okyali mu ddiiro nga bakulaga toyinaako nakaki buli mwana n'entegeera ye ate ne bamaama entegeera kati eriyo maama nga yandiyagadde abaana be baba batwala ebintu ate nga naye agamba actually mwami nsiko ye bujja abakazi abo bw'oliva mu bulamu bw'ensi wallahi nkulayirira ge mawulire agagenda obutava mu makaago sikyogedde bubi naye nze nsaba Mungu akumpangaze naye singa olissa ogw'enkomerero wajja baawo olutalo luyinza obutaba mu bakazi bo naye lujja kuva mu baana ate n'ekirala enkola ya DNA abakazi nga bw'obulidde munnange akawulidde mbadde njala okubuuza nkulu abakazi bayinza okufuna kati ninyo bashi ne bazaala bati naye nga mu baana be balina mwami nsiko oyinako babiri kati ninyo bashi tolina katini awo nabadde nina kugendawo awo DNA okyana the possibility ya nnene nnyo okubanga mwami nsiko kituuka ekiseera nga abaana be naye kenyini tabamanyi tasabaawula nga tugimaliriza testimony wunzika mpozi okuwunzika ensonga eno ensonga eno kyempunzika era nga nkugamba nti gwe wenna atulaba ebintu bino ebyobwenzi si birungi ate abantu legal marriage
teyakoze bwenzi bya bwenzi no ife mu bulokole obuba bwenzi kale mu bulokole kale hatugende obuba bwenzi naye ate bodda mbali awoza mbu yasajjalase no yalaza amaanyi buba bwenzi kasova ku mukyala wo omu nodda ku mulala buba bwenzi ojja kujjayo ebyoyo ebibi ojjeyo endwadde n'obwavu kubanga yadde muzeeyinsi ku mugagga nnyo ku bugagga bw'alina singa abadde kale ne bakyala babiri ate bandibadde mu ssanyu nnyo okusinga bano omusanvu baleese. Ninayo ekibuuzo kyembuuza mu ddiini y'obulokole bakkirizibwa kubeera na mukazi omu yesebo naye ate sijja kumenya mannya naye ate eriyo abantu abakulu mu ddiini ate nga bo balina abakazi ab'empeta naye nga teba basulawo balina abakazi abalala. Kati ekyo nze nja kikuddamu bwe nti kiva ku ki eddiini oba obukkiriza obwo oba enzikiriza eyo eragira okuba n'omukyala ki wabula bo ng'abantu ng'abantu era gwe tolaba omuntu ng'akoze ekintu n'ogamba Katonda ye yakikoze era kyova olaba ababuulizi abamu bagamba kolanga bwe nkoze eki wabula tokolanga bwe nkola ki kuba naye muntu ekitonde kye bayita omuntu kitambulira mu kusobya era kyova olaba ffe abakkiriza mu bulokole buli kadde tutambulira mu kwenenya kubanga buli kadde oba okola ki oba osobya so tutambulira mu kwenenya kati tomanyi ate sitaani akema nabo abakema kuba si biti ate bwe twogera ku kitonde ekikyala abasajja mukimanyi kikema nnyo kale nga tugenda ku nsonga endala bingi nnyo ebitambula tusookeko ku alien skin ne MC Cuts. Alien skin esage yaliwo era n'ebikyaliwo Cuts agamba Cuts agamba omukulu ono yamuwabira n'omuwabira wabula nga reference gye yatulaga on social media akwaliko Katamba Edwin ng'awabira alien skin si Patrick Mulwana era abamu ne bagamba nti alien skin teyakukwatako tugenda okulaba endala nga kuliko alien skin and others. Ensonga zino nga bw'oziraba oyinza kuzinnyonnyola atya omuntu ale atulaba mu ndabayo ey'ebintu? Nze bwe tudda mu nsonga za music alien skin ne mwami Cuts abantu abo bamaze akaseera sijja gamba bbanga ddene kwaba akatandika okuba nga bagugulana tugambe emyezi ebiri n'ebiri teginnawera nga bagugulana naye nga ekireeta ekyo ki omu butawa munne respect nze I give respect omuntu gwe mba nsanze awantu nze kankulyeko ekyo kyasinza okusuula abayimbi nekyasinza okuleeta enkayana mu bayimbi bw'osanga omuyimbi ng'abadde waali tomuwalana tutandika mukolako mbeera nga tuzze mazima alien skin alien skin sijigamba nti amaze mu industry emyaka egiwera 5 oba emyaka egiwera 4 actually n'esatu talimu ebiri oba yagamba ali myezi ali myezi kuba omwami oyo nemabegako yavaayo n'ayogera nali ku midiyo okwo akakoola n'ayogera ebintu byebe bitu kale oba olumu atera ye mwenyenyini yeeyitako ngera bw'ayimba yeeyitako naye nga nze kyensinga otegeera alien skin ensonga ya respect ensonga nkulu nnyo mu industry gwe ne Cuts ekisinga okubaleetera okuba nga mugugulana respect Cuts aludde mu industry alien wakajja ate Cuts akusinga n'emyaka ne biki byamanyi mu industry kati bwe ngenda ku nsonga ya stage ebyaliwo kuba Cuts era andi ne alien skin era ku ezo live zatera okukolera yagamba nti ebintu Cuts byakoze emyaka 15 plus yabikoze myezi tayinza kumuwa respect alimba alien skin tosobola kuvaayo n'ogamba nti ebintu Cuts byakoze era agamba yamusinga bannange tuleke kusudiya abantu olw'okuba nti gundi akwagala nze alien sikuyinaako obuzibu oli kyali wange bwe nkusanga twebongako sikuyinaako mbwa yonna okyegera naye nze njogera amazima na butya bwendaba ebintu this time sigenda beera ku side yo weewaawo nti ebiseera ebisinga nze mbeera nnyo ku side yo this time sobola kubeera ku side yo alien tukkirize
jjajjaawo bw'akeera ku makya n'akaddiwa mukeera ku makya nga mumusula mumuziika olw'okuba takyalina makulu olw'okuba mbu waliwo omuto aliwo nti mukadde. So you people try to respect your elders. MC Katsi musajja mukulu tumutwalanga MC basajja abakadde weewaawo nti endabika ye alabikanga omuvubuka naye nga legend. Alien skin ekintu sigwe wakikola sijagamba sigwe wakikola naye abasajja bo bootambula nabo bali so indiscipline batya omuntu bw'abanga ya runninga event ng'eyo nga ye MC kitegeeza alina obuyinza obukuyita oba obutakuyita okiwulira omuntu nga yalina microphone nga ye MC Alien yali addako Katsi najja ku stage wuliriza Katsi bw'abanga yali MC waddembe okusazaamu omuyimbi okusinziira ye nga bw'aba alabye obudde obwo yaba avunaanyizibwa mbuuzaako katono andaba wano siyingiddeewo nga gospel artist kati wano njogeranga mawulire otinga bulungi kati kyembuuza ku sheno tekwaliko stage manager yaliko kubanga bino nze nsuubira okubanga wano stage manager wano waviirayo ku nsonga eno bino gino emivyo gyonna gyonna gisobola kujjawo nga stage manager kati information entuufu eri bweti anaade ndabako DJ Nimrod ng'ayogera kubanga ye yali ku stage nga omu ku bali official MC b'olunaku ne Sandra Lian ne teacher Kawuki owabukedde. So bali bamala okuvaayo nti bamala ogamba DJ Nimrod nti Alien yakola ki batuuse bakola atuuse ng'agamba Sandra nti why ebyali ku papo pale tebiddamu wano gusokodde ebbali ya Sandra n'akola ki n'agenda n'adda ebbali DJ Nimrod aba akyali ku stage nga bamugambe DJ wa Alien DJ Ryan the Chosen nti agenze embyuma agenda kuba ng'ateekayo Katsi ng'ajja alinnya ku stage era mbu yamubuuza wa ki ekikuleese nga batandika kwogera kati kitegeeza Alien yali amanyiddwa nti yajja omukulu katamba nga alina microphone eyo bonna abaliko ku concert eyo abayimbi gye baakozesanga okuyimba so omukulu yali agina nga bagimusaba nagireeta kati ko Ibra najja n'asooka agimusaba mu muki omukulu n'agiremera kakana bamukutte bamukasuse bamuyisizaawo ensonga eyo giraba amaanyi ge baakozesa okujja ku stage yes basooka ne bamukwata emirembe naye ate ne force kintu kikyamu you people tusooke tutunuulire ekivulu ekyo tekyali kya Alien ekivulu ekyo kyalina nanyini kyo era tekyali kya Katsi kyali kya Josted okiwulira omuntu bw'obanga ozze n'omugamba mirembe tubadde tusaba ove ku stage n'agaana ate mwina oteekawo embeera ebuzaabuza obutalaga amaanyi naye ekintu kye mwalaga mu audience okiwulira mulinga kati nze ngaakiraba nze nja okugamba oba yali stand ey'omuntu omu okyegera naye nga kintu kyali kikyamu okiwulira nze bwenkera ku makya nenkwata microphone ntandika okwogera soleke at least kye bandikoze microphone bali basobola ogikutulako kisoboka bazijjako microphone era omuntu webuddeyo waba weddeyo genda microphone bakoze ki bagijjeko naye eryanyi lye bakozesa that guy alina audience y'abantu abamwagala ekintu kye bakola boza abantu be balowooza ki you people omusajja oyo tumutwala nga legend ate at the same time bamwana obwagundi mu nsonga za HIV whatever baagala omuwa ssente n'abakuba tukireke ekyo kale naye nze ekikyasinza okusumbuwa entalo z'ababiri abo teri kirala teri abanja munne teri akola ki naye omu agamba munne nkusinga n'omulala agamba munne nti gwe tolina ky'oŋŋamba okitegera era y'ensonga y'emu yeri ku side y'ababiri Shibanani ne Cindy singa mu music industry fena tusobola okutegeera nti oyo kawaida abaddewo give him all her respect bw'olwo omuntu newa batakoze ebintu bimwesa respect sigali mukati tabikola but in that incident kyenyinza okugamba nti
respect egwanibwa oyo ajeewa kitegeeza omuntu oba weeweebuula respect ejja kuweebwa kati nze obudde obwo nze nga kyemmanyi kwabo ababiri ensonga ya respect yekola ki yebasumbwa okiwulira n'ekirala omwami alien kuba ebyaliwo ku stage teyabiraba ye yasanga kiwedde n'ayingira buyingizi ku stage alinayo buzibu kyawo kumunenya alien talina buzibu naye abantu be kitegeeza nze bwe nzijja wano ku gate wano omusirikale wo nankuba sisobola kuwaabira musirikale mpaabira mukamaawo kuba yennanyini musirikale anti bwe mpaabira mukamaawo ajja kuleeta omukozi we okiwulira kati se kintu kye yakola okuwaabira alien skin yali mutuufu bali abatambulira ku alien skin bali era nga bawulira nti beeyitako dda okiwulira talina gyajja bajja naye ate ye alien asobola okukola ki okumufuna kuba ku poliisi etteeka likukkiriza okuwawaabira omuntu wadde si yeyazza omusango yasobola okuleeta ki otegera kati ensonga eyo nze nga nze alien I respect you naye musajja we kye yakola okusikaasika omusajja oyo ku stage kyali kintu kikyamu ate n'ekirala mwadisorganizinga event ya muganda wange concert yaggwa naye talina wadde ekimo kyogerwa ku concert kyayinza kwogera olw'ensonga tewalina highlight yonna ebyaliwo obudde buno omusajja oyo omunenya kitono akyayina wala gyakubambi naye alina okuvaayo ayogere ku nsonga anytime from now era ajja kujja yapostinze olunaku lw'ejjo n'agamba byonna ebyaliwo abakulu beetaaga kuba nga batuula babe nga bagonjola obutakkaanya obwo ensonga ebasumbwa si ensonga ya tewali nnyo nsonga tuli waneeno abakulu abakwasaganya music ng'abakulu nsuubira okuba nga bandibadde babatuuza ku mmeeza Kenzo yavaayo ku olwo incident eyo ng'ehappenings ku lunaku lwa show lwennyini n'agamba ababiri agenda kubanga abayita neera nga omanyi ebigambo bya wano bikoma nti tugenda bayita kati kankuleko ku nsonga eyo toyinza kuŋŋamba Eddie Kenzo osobola okuyita alien skin n'oyita ne MC Katsi tekisoboka batya Katsi mukwano ne alien I believe asamu music industry wano weberera organization yayo webeera nga nkyamu abantu abalina okuluŋŋamya abayimbi singa wabeerawo embeera be basajja nga bapapa basajja bajjofule lutaaya those people that legendaries bamanyi how to handle those people kuba baludde mu system bamanyi omuntu aba akyankalanyi basobola katojja genda Kenzo akutuuzizaawo muli mu kwogera wejjeko kuba olaba oli talina byagamba mwena muli mu same age okitegera actually I'm telling you the fact tuli wano tutudde naye you can't guide me nze nja kugamba kati goŋŋamba ki naye omuntu tuddeyo ku nkola ey'okuba nti abantu abatusinga tubasembeza babeere kumpi lwaki those people bebasobola okutuluŋŋamya okimanyi nti alien bw'atuuka mu maaso ga misaaki asobola okuliiza byamugamba nate alien Kenzo ne bamwita alien tasobola genda wa Kenzo kwa naye agamba toyina kyo ŋŋamba gwe nkusinga kati kiri mu music Ochegera anirule kati ngalo na chi nera ngera amazima boga manyi tamusinza gamba ndi gwe MC Cats ebanga lyokoledde nze gwe byokoze nsobodde bikolera mu mwezi oba jijo ye jagamba emyezi who's wrong mu byonna omuntu ali wrong sijja kuba na side sijja kola ki side ya alien nchamu bebaina obuzibu nkali it's all about respect bonna bewe ekitiibwa yenga kinasoboka kisoboka ani wekisobokera kikino aba abakyala abakuzeeko ba Maria Mundagire baani abo basobola okuyita abaana ne babatuuza those are just kids to them okitegera katonza kuŋŋamba Shiba bali ku federal ne anirule gayi uliriza Maria Mundagire bwayita alien skin bwatuuka waali ne bwaba abadde aboggo kagondo olwaki nti oli amulabanga maama okitegera kati Shiba tasobola kuyita alien skin amutuuze oŋŋamba ki ne bwembanze nkale wanda boyiji agwe mukutu kwe tukyali subscribing atanaba ate woba subscribing edda abeera nga otugubira here and there
Hands for life gemanya gange testimony zige. 17. Olina oluyimba olupya. Simuta. Yeah, nina oluyimba olupya. Mbaluita Simuta. Yes. Nakoze ne producer ne sim. Pan production. Yeah. Ali munyonyo? Ali side zeno Lukuli. Lukuli. Okay. So olutambula lutya? Oluyimba sofa lubadde lwakafuluma naye people bandaze obwagazi kubanga lu streaminze bulungi nnyo kuba kati lwakafuluma nnaku ziringa 2 naye abantu balwagadde nfunyeko calls okuva ku ma TVs radios ez'enjawulo nga baproduce oluyimba bakola ki balupikinga lukola luyitawo nga lukola era abasinza odduwulira bo baŋŋamba kimu nti just promotion yeneerema naye singa onooba oluwadde promotion bulungi lujja kubanga lukola ki lujja kuba aluyitawo oluyimba luno oyimba ku ki olunaku olwaleero? Oluyimba luno naluyimbye okusinziira ku mbeera gye mpitamu oba gye nayitamu ate nga gye nsuubira nti waliwo n'omuntu era akola ki agitamu. Manyi bulamu bw'ensi teri muntu atafeesinga challenge oba oyagala oba toyagala you face challenge naye kaakati ekibuuzo kiri nti what is the way out? Kiseemu otya? Some people they think they rather die. Olwo bitabuka n'ogamba wayi lwaki afudde akola ki asinga so nga bambi yes kuba nze ninako scenario gye mmanyi omanyi KFC oyo omusajja Sanders yakola emirimu gyonna n'agikola n'alaba nti gikoze eki giweddeyo kati yali mu magye yayingira amagye bamuwa dola zaali 15 by that time ngo alitayalinze gali nalaba obusente butono emirimu gyonna agikoze mwavu muzibu abakazi bonna bagenda gali yatuula mu muti n'asalawo ajjeyo ekiwandiika eddaame nakola eddaame byonna mbikoze ekidiridde akutte n'omuguwa gwagenda kukola kikwetuga nanyini KFC gwabadde takimanyi kati nkuwa story enentuufu guy aba awandiika ati eddaame agamba byonna mbikoze naye agenda okujjukira nga waliyo kyatanakola ekyokufumba guy yajjukira nti mufumbi okitegeera n'agamba ebyokwettaka nkole ki yaddira dola ziri 15 zenkugambye n'agenda n'agulako ebirungo n'agulako enkoko n'agenda n'agifumba kati n'agenda ku baneiba n'abakonkona nti abange enfumbi eno ate temunnabagiryako neiba yasooka n'alyanga ew'omukamala n'abuulirako omulala n'abaguzaawo munne n'afunamu akasente n'addamu n'afumbe yali aguziza baneiba n'atandika okuguza ekyalo yali aguze ekyalo district yagula district n'atandika okuguza America yonna kubanga KFC kiri Kentucky Fried Chicken okitegeera era yali mu Kentucky so kati kikyengezaako kulaga nti gaayo ono ye yali alowooza byonna akoze eki abikoze kumbe yali tebiweddeeyo kakati nange kyova nayimbya akayimbaka nti wadde oli mu mbeera eri etya gwe tova kuki ku Katonda simuta okitegeera tota Katonda kubanga Katonda ebisuubizo bye bituukirira nga ffe abali mu kukkiriza tasuubiza ekitatuukirira Katonda aba yakutonda nti olibeera mugagga olina okubeera omugagga lwakuba nti waliwo bifoosi ebyo ebibi okitegeera ebijja nga bikulwanisa ate sometimes ng'onootera okutuukayo ate wokooyera n'ogamba ng'onaatera ankite bikoze byonna ate eryo liba essanyu lya sitaani kyenkulaze ku oli Mr. Sanders nti singa yeetuga sitaani ye yandibadde musanyufu. Okwongera ku nsonga eyo nze nina ekintu kyentera okugamba abavubuka buli lw'olibeera mu mbeera nga nzibu n'otuuka ku sseerigamba mu butuufu wano wendi sikyalina kiddako obadde okimanyi nti ku ssaawa esembayo ng'olaba buli kimu kiganye ate n'omukisa we gubeeraawo kituufu Katonda taviirayo mu bizibu bye wali eyo ebeeranga ugamba kabanga akajogoli oba testi okuyisa mu mbeera eyo banga ali mu kigezo kati ngayagala alabira ddala mbutuufu osobola okumalako osobola kati gwe bw'otuuka wakati ogamba banange nze sikyavu n'okoma mu lugendo naye Katonda aviirayo ali eyo atulaba kino kibeere kyakuyiga
Katonda aviirayo omuntu ng'otuuse ku mbeera ekyasinza okubeera enzibu nga wooli ogamba buli kimu famire tewali bonna banvuddemu ab'emikwano banvuddemu tekyali annyamba tekyali akola ki. That's when Katonda waaviirayo ate ogenda okulaba nga wunya n'ogamba yi kino ate mbadde sikisuubira. So Katonda ajja nnyo ku ssaawa ensembayo. So buli lw'olibeera mu mbeera enzibu totya. Fuuka nga atalaba mbeera eyo otambule ojja kutuuka ku kirungi ge mazima. Kale mu kigambo kimu bibiri nga tumaliriza testimony. Yes sir. Abantu oluyimba balusanzeewa bayinza kulujjawa era n'oyo abakwagadde era okola na budde ki ku radio. Tugenderawo. Oluyimba baluyita simuta. Yes. Omuyimbi Testimony Ziggy. Ku media handles zonna nkozesa Testimony Ziggy. Streaming platforms zonna yonna oluyimba lukola ki? Jeruli iTunes. Yonna jeruli Deezer, Pandora omanyi nyingi nnyo tosazimalayo. Gwe kyoba okola genda bugenzi ku Google teekamu Testimony Ziggy. Bajja kuba bakola ki bakulaga. N'emboozi nnyamba nnyo o streaming kuba kiba kikola ki? Kiba kikulu. Kiba kinkolera ddala bulungi nnyo naye nga kyensaba bwe buwagizi ba dia. Nsaba buwagizi YouTube, subscribing, liking, sharing era nga nja kubanga endongo yo njibawera ddala. Mpozi gwe aba ayagadde okunfuna osobola okunkubira ku 0758 73 16 06. Mu Luganda noti 758 73 16 noti 6 tujja kubanga tukikwasaganya bulungi. Abakyala bakube essimu. Abakyala bakube essimu ese bawagizi. Okola budde ki ku radio? Ku radio nkola ssaawa zibeera kawungeezi ssaawa emu paka ssaawa 2. N'abakyali bange aba gospel abayimba ddala bulungi. Ssaawa yonna nabo bandibadde bakutega ate ne bakuyisaamu gana omuntu ali ayagala okuwuliriza ku Testimony Ziggy mu mbeera eri ey'enjawulo. Embeera eri ey'enjawulo si kibi ojja ne tukwatagana ate by the way n'oba oyina ka music ak'omulembe nga gospel radio tukayisaawo tewali buzibu. Magezi. Charity eri etya? By the way sofa webali nnyo omwaka guno gwennyini omwezi gwa December nga bwe twali e Namuwongo. Twali e Namuwongo omwaka ogwedde era abantu e Namuwongo twavaayo bakkiriza nti Christmas amiina baajira mu bitiibwa. Kati Christmas eno era tulinayo charity naye charity eno tubadde twagala ku luno kugenda ku bantu abaliko abaana n'abantu abalina obulemu bakiggala bamuzibe abatawulira ekitegeera kubanga lwaki nsazeewo tukole ekintu kino kubanga nze hani zikyaliwo nali nfudde nengongobala nenkola ki so kati this time manyi obulumi omuntu oyo bwayita mujjukira abantu abo babeekanasa babeenyinyala babeewala bambi oli abeeraawo nga n'ekyokulya takola ki jjukira nti bw'olemala oba tokyasobola kukola waliwo offices zotasobola kukoleramu because olw'embeera so kati kyova olaba nasazeewo kabike nga ku mulundi guno be bantu be tugenda okuba nga tukola ki nga tuyamba era gwe wenna ali eyo nga wandyagadde tutambule wamu projekiti eno jangu tukwatagane. Enamba agisomye era enanga osobola okumpitamu era nenkuwa enamba ezisigera bikwasaganya bula nsobola okuwa enamba ebutereevu. Testimony ono omusajja andudde naye mukwano gwange nnyo nnyo ate musajja wa mazima nnyo era ndowooza katusabe Katonda tutambulire awo bbanga lyonna okujjawo ng'olina ekyakyogattako. Mbaza okubeebaza obwebaza naawe Mr. Hands omukulu Bash Muzika naawe nkwebaziza nnyo ssebo taata nsaba buwagizi akayimba bakayita simuta kayimba bakayita simuta Bash Muzika promoter era tuva wano ssebo nga nkakukwasizza mu butongole abatuwuliza we mulaba simuta nga talinaako waatuuse Bash Muzika yajja okuba nga yamulemesezza naye bwe mulaba nga alina waatuuse Bash Muzika yajja okuba nga yamutuusizza. Bash sibula abantu nga sinabasiibula kansooke nkunge buli muvubuka yenna gy'oli nze omulimu gwange tupromote ng'olese ebya DJ produce oba ebya fashion mbakunga mwenna munoonye oluyimba lw'omwami ono oluyimba lulimu information ey'amakulu ate ezzaamu essuubi abadde ayagala okuvaawo oba okwekyawa oba okuva mu byokola ng'olaba nti tebikyasoboka noonya oluyimba simuta oluyimba lujja kukolera. Njagala mu lunoonya abantu b'embalala eyo abantu bange ab'esaidizi eyo emubende eyo
mumanyi nga bwe nkola nze kasampointinga nti ono bwe kityo bwe kibeera omwami oyo munoonye music we munoonye n'olutalo lukaloka n'ennyimba endala zazzaakola mugezeeko mu followinga ku social platforms ze okumanya ebisingawo ku ye. Amanya n'eddoboozi bampita Bash Muzika. T-shirts zaafulumye ngera bwe muziraba. Yesebo. Mbakubiza t-shirt zaafulumye. Ba fans mujje mufune t-shirts ngera bwe twayogedde abaami bano bansabeyo t-shirt. Wotazitwale tujja kudda. N'omwami ali ku kamera naye yasabye yakanu. Musajja ye wa binungi. Yasabye yakanu. I think Louis Vuitton, Louis Vuitton. Ngera tugenda bitukiriza. Naye nga mu byonna okusinziira nga bwe tuyise mu programu yaffe nga bwe ebadde ebintu bye twogeddeko bannange muleke kutwalamu ebintu ebisesa naye mulimu n'ebintu ebyamakulu. Kintu kuwasa bakazi 7 tuddeyo ne weepanka nti obawase si kirungi. Sigaza omu gw'osobola gw'onoolengana naye nja basobola bameka okiwulira. Ekyokubiri nzira ku sayidi y'abayimbi mwenna mbabuulira abayimbi kino nkibagamba bannange twetaaga respect. Bwe tunaabeeranga obwana obunenengana obwana obutazaalibwa wamu kano ne kakola bane twetegeere bwe mba nina kye nkusinzaako respect me for that. Bw'oba olina ky'onsinzaako also I will respect you for that. You people twewe respect. Bannange nkiddamu abayimbi we need respect. We need respect. Entalo zonna ezize zibaawo njagala mumbuli nti eriyo omuyimbi eyali alwanye nga tekiva ku respect. Si ssente si bakazi si biki naye ekiri munda mu bo it's respect. Gundi ansinga atya tonsinga gwe olwo tolina ky'oŋŋamba gw'oyogera biki kati yeyo embeera okiwulira kale. Bash Muzika bwati wadde ne testimony zigi kati amwe mugenda okuŋŋamba nti Bash Muzika tumuzze oba tetumuzza naye saati zo ayino zituwa kati for now katukomye wano katwesange mu updates ezigenda okuba nga ziddako.